buli lw'oyogera ekintu ky'otategeeza mu relationship yo, for example, nembaako ekintu kyensuubiza omwagalwa wange naye nga sikitegeeza era nga sisuubira nti nja nakukimuwa oba nja kimukolera, kigenda kunzika nga kizizza backfire mu relationship yange, kigenda kunzika nga kinfudde omulimba. Kigenda kunzika nga kinfudde omulimba mu relationship yange. You know what it makes you look like? Singa omuntu oba omulimbye ng'oli mu relationship naye, tulina okuba nga tulonda ebigambo ebituufu ebyokukozesa eri abaagalwa baffe bwe tuba twagala okuwangaaza omukwano. Okuzimba relationship kitwala n'ebbanga okuggyako mmwe abalina supiidi ayagala kukwane leero enkyakuwase. Naye abantu okuzimba relationship enaawangaala, relationship erimu omukwano, relationship erimu laavu, njagala okkiriza ogaane kitwala akadde. Kyokka okumanya relationship eyo tekitwala na bigambo 3 oba 4 nga relationship eyo yaweddewo dda. So twandibadde tuba beegendereza nnyo ku bigambo ki by'olina okukozesa na biki by'ogamba omwagalwawo. Oluusi muyinza okuba mwezina, omukazi n'abaako kyakusaba n'abaako kyakugamba n'osuubiza n'otatuukiriza, ekyo kimu. Muyinza okuba mulina kye muli okuyombera n'omusuubiza nti nja kukyusa naye nga deep down okimanyi togenda kukyusa, ekyo kyakubiri. Ogenda omulimba mpola mpola agenda kutuuka akuggyamu obwesigwa nga ne bw'oyogera ekigambo nti I love you takirabamu makulu kubanga yakijja kuggyamu dda obwesigwa. Agamba akutwala nga joke, like she takes you as a joke or they take you as a joke. Why? Because ekyo kyewazimbye mu relationship yo naye ekyo kyakulabamu kubanga ekyo ky'oli you are just a joke to them. Not because you should be a joke to them, but because gwe ataddewo embeera ey'okuba nti oli joke, olimba ewateetaagisa, osuubiza by'otatuukiriza, ogamba oyitirira. Woba ng'omanyi nti ekintu sikikola oba sikituukirize tewetaaga ku simanyi oba nababuuziza nako kansooke mbabuuzeeko mwasize mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256. Kansubira muli bulungi baddiya bange abalungi, mwebale kubeerako, mwebale kungoberera. Kaakati mbadde njogera ku bigambo engeri gye bimenyamu relationships zaffe naddala ebyo ebyobulimba bye tukozesa nga twagala okusanyusa abaagalwa baffe ng'ate tetumanyi nti tugenda kwokya bwokya oba kwonoona. Bw'oba manyi nti ekintu tokituukiriza kubanga waliwo ebintu by'osuubiza nga mu mutima gwo okimanyi bulungi nti sigenda kukikola, n'okisuubiza naye ng'omanyi sijja kimukolera, n'ogamba nja kukyusa naye manyi sigenda kukyusa. Instead of okumugamba nti nja kukyusa nga deep down okimanyi togenda kukyusa, lwaki tetukyogerako bwogezi ne twadijasitingamuko mu mbeera zange oba mu kintu kino ekitulumya omutwe instead of okusuubiza bye siituukirize? Lwaki tetukola bwe tutyo? Lwaki tulimba? Lwaki tusalawo kubeera nga ngamba nti nja kukyuka nga sigenda kukyuka? Gwe kiroboozeeko naawe ombuulire. Lwaki olobooza olina kubeera ng'omulimbalimba mwana muto? Omuntu atuuka essa n'agamba naye ono omusajja naye ono omukazi bannange mulimba. Ng'ekyofu si nti nno oli mulimba, gw'olobooza oyagala kutaasa relationship yo. Abasajja mulina eŋŋombe egamba nti abakazi bafumbira ku kulimbalimbibwa. Abo abakazi bamulobooza nti bafumbirwa ku kulimbalimbibwa. Tetufumbira ku kulimbalimbibwa, akwesonyiwa. Laavu neefa kyova olaba otuuka n'okumuzinanga emmanankalu temuli yadde otuzo tukinigwe tuti ng'omukwano gwafa nga yakoowa obulimba bwo takyakkiriza by'omugamba atuuka n'ekisana n'agamba oyo ng'akutwala nga jjooku mu bulamu bwe. Oyo byayogera nze sibikkiririzaamu. Ng'ate mutuufu obutabikkiririzaamu kubanga leero oŋŋamba birala, enkya n'oŋŋamba birala, naye olina oŋŋamba birala, oŋŋamba ebintu nga 8. Ku 8 konna koŋŋambye tekuliko kye wali otuukiriza nti kiki kino kyensobola okinywa ne ŋŋamba bambi omwami wange oba bambi omwagalwa wange kino yakituukiriza. Ogenda kuwunzika oba ogenda kwesanga nga relationship yo eri damaged olw'ebyo gwe byolobooza nti ate biri gifikisinga wabula biri kugyonoona. Ky'otaakolere mwagalwawo, ky'otasobola kutuukiriza tokyeyama, si musango. Bw'oba oli mu relationship si nti buli kimu olina okukituukiriza, toli sente. Mugambe ekyo sigenda sobola. Akomplaininze ku nnyambalayo, akomplaininze ku budde bw'okomawo, mugamba ow'omukwano munnange obudde buno obulaba ate obudde bakasitoma bwe bajjiramu nange mba saagala kudda leeti naye akasente tukeetaaga, nja kukyusa n'akulinda okukyusa mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi n'akwesonyiwa n'ogamba yakkakkana ate obwo bwe bulaba obukyasinze okuloboozanga nti omwagalwa we yakkakkana yakuvaako yakwesonyiwa yakutegeera naye ng'ate teyakutegeera wabula yakwesonyiwa era nga bw'ogambye nti yakwesonyiwa ogamba nze omwagalwa wange yatereera kati yakkakkana akyandeetako kajanjaako weeraliikiriranga nnyo omukazi akulaba obulabi
nga takyakunyega nti lwaki wakomyewo leeti, takyabuuza gye wasuze ng'ate musanyufu bityo. Oyo omweraliikiriranga nnyo abakazi bendedde mu bufumbo nga akooye n'agamba nze sigenda kuva mu buno obufumbo kugenda kunoonya ddya ddala, wabula omanyi kyasalawokko kyakwenda nga buli amugambako amukkiriza. Nsoma stories z'abakyala wano eno naye nga mu aba abaleetera okutuuka kw'eyo embeera. I'm not justifying bwenzi, saagala munkwata ebimugaye kati senga ky'ogamba mbu kati buli ayenda nedda. Abamu benda because they want, naye abamu benda olw'okuba basindiikiriziddwa oba basindiike, they are being pushed by their men to do that, oba okutuuka kw'eryo essa ly'obwenzi nga si kirooto kye. Teyakerako ku makya n'ayagala nti nze gundi ngende embeere nga neebwakaako ono n'ono. Naye olw'okuba yakoowa n'akusaba ekintu ng'okimanyi sijja kimuwa, mukyali mu ka relationship kapya n'omulimba nja kuwa ekyo nakyo hani nja kuwa, naye ng'okimanyi siziina sigenda kimuwa kubanga n'okukimuwa nandibadde njagala naye siziina. Hani ky'osabye tekiina buzibu, n'amazima gali sigenda kulimba, sirina busobozi ssaawa zino busobola kuwa kintu ekyo. It is better than okuŋŋamba nti ngenda kuwa n'ompa essuubi n'endoboozi oyina ate nga toyina, kati n'ongaana okumpa nze ne ŋŋamba ogaanye, I mean n'olemererwa okumpa ne ŋŋamba wannyimye, naye nga tewannyimye. Amazima gali nti toyina busobozi bukimpa, ne w'oba oyagala okimpa tosobola. Naye okoze otya? Onimbye, ate nga kituufu oba onimbye kubanga gwa ŋŋambye nti ngenda kuwa ate ng'okimanyi bulungi toyina. Kati oba otegeeza ki okuŋŋamba ebintu ng'ebyo? So twewala ebigambo bye tukozesa mu relationships zaffe. Bino bye bihaatinga omukwano gwo, bye bihaatinga obufumbo bwo, bye bihaatinga embeera ye y'ekisenge. Omukazi n'abeera nga takyalina budde bwo nga n'okuwaako alinga akuyamba obuyambi naye nga mukyala we talina amazzi yakalimmana, feeling zaafa zonna, naye ng'ekyazitta okimanyi bulimba bwo. Omusajja owanga alimba, omusajja owanga asuubiza, tosuubiza by'otaatuukirize, tosuubiza by'otaatuukirize. Nze olaba ate wemba siri sure about something, nga siri sure oba naakikola, nga siri sure oba naafuna n'enkuwa, instead of okuga nti ngenda kuwa, nkugamba katulabe, oba nenkugamba siina. Kati ate bwenkuwa ate awo osanyuka nnyo kubanga mba nkugambye siina naye nga nsuubira. Kati bwenfuna nenkugamba munnange anti nadde nkugambye siina naye nadde ndi awo ate nenfunayo kaddiiru munnange ne bampaayo awo kadipositi akasente kaakano. Okimanyi nti ekisanyula nnyo omuntu okusinga okumugamba nti ngenda kuwa nga nkimanyi bulungi siina. Twegendereze betugamba abaagalwa baffe kubanga ffe abeeyonoonera relationships zaffe olumala ne tunenya abantu oluusi abatwetoolodde ne tulema okutegeera nti gwe ebigambo by'oz'omugamba bye bimuleetedde okutuuka kw'eyo embeera, naddala ebigambo by'okusuubiza. Oyo girlfriend n'agenda n'ofuna omulala naye n'omusuubiza by'otaatuukirize naye n'agenda okutuula ng'ebisuubizo bye wakakola biringa 100. Obisuubizo 100 wakatuukirizaako kimu oluusi n'okuba nga tewali kiwali ekyekubisa. Tosuubiza mpewo, tekyetaagisa. It is uncalled for in a relationship. Kubanga si nti buli kimu olina okukikolera omukyala oba olina okukikolera omusajja, bw'oba toyina si musango. Muna omugambe siina, bw'aba akwagala ajja kuba understanding, bw'aba takwagala ajja complaining. Ajja gamba oli musajja kikula ki gwe atasobola kumpa. Manyi sobola mubagamba nti baagala babalimba, naye ebyo byagala babalimba bikola ku mukazi ali naive. Not a woman of high value, not a woman who knows what they want in a relationship. Oyo abajja kudiikingira okuba ngenda kulaba you are dishonest, you are untrustworthy, tosobola kubeera ng'obeera bba w'omukyala bwati. And you are a liar. Ebyo byagenda okubrandingako. Oli mulimba, toli mwerufu, ate osuubiza empewo. Agamba omanyi nze ono sisobola kubeera nga mufuula mwami wange, tekigguka. Byebyo ebyange nze neesigaira nga nze singa feeyiwa mwomu bwati. Senga Faith 256 bane tulina Facebook page yaffe eyitibwa Senga Faith 256. Osobola ogendayo n'osubscribe n'ofollowinga. Bakiyita kufollowinga osobola ogendayo n'ofollowinga n'obeera ng'otwegattako eyo ku Facebook mpola mpola. Tulina TikTok account eyitibwa Senga Faith 256 naye osobola okuyitayo n'obeera ng'ofollowinga. Tukola live streams buli lunaku bw'oba oli mupya. Kati olunaku olwaleero lwa Sunday tulinayo abanoonya singa searching. Gwali eyo ng'onoonya mukwano tosobola live stream ebeerayo ssaawa 3 ezo. Meka? 3 ezo.
3 ez'Uganda ez'ekiro oba ziyita ez'akawungeezi tubeera tukola live stream ku ssaawa ezo zennyini mubeere bulungi akuume atakuumira mpeera baagala nnyo bantu bange abalungi. Yeah.